Oyagala kuyingira Illuminati? Hello? Ano oyina emyaka emeka? Emyaka 26. Iki ekikuyingiza Illuminati ku myaka egy'emito? Nina ensonga zange nkazi. Mpitiramuko ziyinza okuba sinzibu nnyo ate sobola kutwala mu Illuminati. Emirimu wenkuna emirimu sente zimpita mu ngalo abakazi bagenda kimutegedde. Hanna oba tumalako? Nedda amalako. Kakati bagenda kibagenda. Akera bukezi ku makya n'agenda. Akera bukezi ku makya n'agenda nga takugambye. N'ebintu bya Illuminati nga bizibu. Gwona asobola okuwaayo omuntu gwe bagambye okusaddaaka gwe bali abantu nga basaddaaka. Nze nasobola. Nga bagambye ate okusaddaaka nti kwata osaddaaka maama wo oba omwana wo gwona asobola omuwaayo bali abantu bakambwe. Nze nsobola. Maama wo gyali? Mama wange. Taliiwo yafa. Ate taatawo? Waali. Kati banakutuma omuzadde okumusaddaaka n'atwala taata? Nsobola. Baba yitaga kwezo nanki. Buli musawo akola mu Uganda bamutwala dda. Abayimbi abanene. Buli musawo akola. Omuyimbi n'obusawo Buganda bali batya. Omuyimbi? Era kati nkukakaza teri nyumba ya muyimbi mu Uganda wano nga teri mu byawongo. Buli muyimbi alina akakomo ka lubaale. Gaddala. Buli muyimbi akola ki? Alina akakomo ka lubaale. Wagenda ku Jjinja. Nkugambye nze nazannyako n'empewo omweso. Era babimanyi. Nga otudde wa? Ng'omweso bagusala mu Jjinja mumanyi Jjinja bibeera ddene bweriti. Naye nga guli okwo bweguti nga bakweguli. Nga si muwandiiko nti musaze kuba na kisiiriiza. Naye nga guli mu Jjinja guliragenya nti Jjinja liringa erikolokote weriti. Naye nga lyagalya dda ne buno bulayini bwameramu enkonge. Ng'okwata kano n'oteeka wano nakoleka bwotyo. Ebintu biri mu nsi eno muganda wange. Mwogera? Amba temusobola kwogera. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli amanya bampita Rimasam oba metanikira Bongo. Ekibuuzo kiri nkyolokoka ddi? Kyali mwana muto, kyali muvubuka muto, buli kadde werabanga akyalinayo omukisa ogw'okwonoona deni omala olokoke. Wano njagala okuyimirira okubuuza nti ali ku kima ddi? Olina endagaano naye mwatta omukago nti oli nkimira wano. Ffenna tubimanyi, so ze ndowooza ekituufu kyandibadde nti kyusa obulamu bwo kuba tumanyi kigenda kubaawo nkya. Agulumizibweyo Kristo Katonda waffe atatwetaga mu bingi wadde nga ye atuwa bingi ebitenkanika. Oyo yayawula omwoyo gwaffe n'agwawula ku gw'ekiyenje era akuza ebimuli n'emiti mu kwagala kwe kumu. Atuwadde akakuba leero tusubira n'akasana okwaka. Ago nno ge matendo ge. Ku mwana wa Katonda ali atugoberera kola obulungi bwe oba toyamba ye oba weeyamba gwe wekka okulongoosa obulamu bwo. John 15:12 yatusindika kwagala bannaffe nga ye bwe yatwagala. Eyatwagala ennyo twali tetumukoppako ekyo ate netumukoppako ebyo byatali.
kiba kya buli azamanyi okusiga ekifaananyi ky'obulabbayi ku muntu ajjudde amatiribona n'omuwendo gwe ne weeterawo ekifaananyi ky'obulabbayi n'okimuteekako n'okikoppa ate ng'ogwo kimusiizeeko. Katonda waffe sittima, Katonda waffe kwagala, gumiikiriza matendo, Katonda waffe kisa, Katonda waffe muwonya, era Katonda waffe dembe. So yatonda mu kifaananyi kye, tumaintaininga ekyo, tukopere eddala ebyo nga tuyita mu mateeka 10 byayitamu ng'atutonda kwagala kwereere. Kale bakama baffe abantu bana Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero, gwalina ekimu kye ky'ekkumi ekyensi osobola okukituwa ne kituteeka mu kusereka. Batusobe bukadde 8 mu emitwalo 4 wadde nga maaso kaawo tugenda kukolako ku program nga tulambulula wayo tutuuse kikye tuzzaako nawa we tuli. Bukadde 8 mu emitwalo 4 okutuwanika ruufu y'essomero mu bbanga ze twetaaga. Osobola tuwayo ekifaananyi tukusiigira ddala nga bw'oli, ddala nga bw'oli, tukusiigira ddala nga bw'oli. Obuweereza buno obubeerawo lwa art and crafts. Buli wogula ebifaananyi byaffe, olina hotel weetaagamu ebifaananyi, olina eddiiro lyo weetaaga ekifaananyi ky'omu ddiiro, olina omwagalwa gweyagala okusiima weetaaga omukubanga bw'ali, tuwa akalimu tumukusiigira, olina akasente tukateeke ku ssomero. Tukateeke ku ssomero. Obwana buno obuyagayaga sitaani bwe yateekamu emyoyo emibi bonna twagala tubujje ku nguudo kwebusula kuba busula bubi. Obunywa ebiragalalagala ne bukuba abantu ne bubatta bonna twagala tubutwale eka Mmengo. Tubukuumire eyo mu nteekateeka egenda okuba ekyasinze okuba ekika ekya waggulu. Gwewe njogera ku Bongo Charity Foundation omanyi ng'egikulamu ebifo byaffe. Oyingira foundation nenga oyinza okugamba oyingidde hotel. Kale mu nteekateeka ekyasinze okuba ekika ekya waggulu twegatteeko ekifo kino kikole. Tuwese Katonda waffe ekitiibwa. Tulina ne scholarship identity membership yakadde kamu n'ekitundu. Omwana wose omufuna member w'oku ntikko atava ku luguudo. Member w'oku ntikko omwana afunamu kitumuweerera okuva mu primary 1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono. Identity neggwako ku myaka 18. Omwana wo tumukuddiza si awedde emirimu, amanyi okutunga, amanyi okukola ensawo, amanyi okukola engatto, amanyi okwokya ebyuma, okusiiga ebifaananyi, menye kindeke ki. Kale omwana wo tomufiiriza kadde kamu n'ekitundu musasulire eby'okumuweerero bitulekere mu kisulo mwaba. Wadde ng'okkirizibwa okumulaba n'okumukyalira naye n'okukyala ewaka. Naye tumukuumira mu kisulo mu muteekateeka ekyasinze okuba ekika ekya waggulu tumukuddiza weewaawo. Kale omukulu obulamu bugamba bulamu si bubi. Embeera bwetyo bitambula bitya? Si bibi. Webale tutuukako tuuse mpise mbugubi. Wadde mpise mbugubi naye maze nenkola. Obubuzi okuva ku ssaawa ze natandise okulagirira paka ne student akangene mu kime ku kkubo nkooye balinyiza n'obula paka mwezi gujja. Abantu bavuzeeko amanya eddoboozi bampita Diane Kitone atalina mutawaana. Babuuzaako mwena abatulaba era abatufollowinga abanyumirwa bye twogera nga ate nga ge mazima. Balimbiddwa ebbanga naye nga weekuumira ku mukulu guno okumanya amazima. Ate nga amazima gano abasinga era wadde bagalaba naye olwedde era badde bagamanyi ne just nga betaaga gabajjukiza bujjukiza. Abayimbi abamu balimba abantu nti balogo naye nga tebalina wadde nampewo. Omu kwabo yasana endugo okusinziira ku bigambo byo. Okusinziira ku si kusinziira ku bigambo byange, okusinziira ku mazima. Tabanko na mulogo, tabanko na mpewo, tabanko na masabo, bonna abagwa mu mbize abafera bufezi. Asana enduga kyayina ekituufu kwe kweyita Bamweyana. Erinnya lyo yalyezza. Lyo talimba. Bamweyana omulalu. Je erinnya lirye kuba okkirizibwa okwetuuma kyokola ki? Kyoyagala. Lyerinnya Bamweyana lyanduga matiri bonna era teryamugamba nti lyejjeeko. Naye bigendera ku linnya eryo si bibi. Ndabye abafere. Si yaloga alimpa. Nduga tagalina. Bamukuba ku kizinga. Emisinga. 10. Yavayo esaati efumuuka. Kasana okubizinga bennyini nabakuwaddeko taliddayo. Todda ku kizinga kukyankalanya. Todda. Ajiko natabula. Bamukolimira. Genda olifa ubigwe. Kyotukoze. Asazemu ebikolima alokoke bolokoka. Ate ndigoyo no yandirokose. Nalokoke. Yandirokose. Yaliko omulokole wa pastor yiga. Namala naagwa bugwi. Teyagwa. Kalayi kalina byayagala n'atabifuna mu speed.
Ndugga wa speed kisoboka omuntu yenna kubanga Ndugga bw'olaba emabega we yali mulokole nga era ne wapasega ng'atula mu maaso muzibu okitegeera bulungi kati bw'abanga omukulu bwe yamala okufa mbuye n'alaba nti obulokole tebuliimu makulu tulaba nti ye musobya yali mwana wa Katonda Ndugga nene yeegeziwaza kakati tudde wano yes sir yali mpa n'Endugga biwanvu tujja kubidda nnyo tudde wano bwe mwatambula mu masabo genda okujjanjaba alimpa oyina bye wazuula mwagendanga mu masabo naye kenyini ng'omuyimbi Dyankitone wagendanga mu masabo okufuna amaanyi wagamba nabadde nkuwadde amasabo 5 naye ngamba erimu olireseyo gaali 6 nagendayo naye nga olwera abantu tomanyi ng'omanyira abagezi akugatta tumenya tukole tutya naye nga nagendayo ate era nga buli muyimbi akolaki agendayo bulungi nnyo wano tewali omuyimbi n'obusawo Buganda bali batya omuyimbi era kati nkukakaza teri nyumba ya muyimbi mu Uganda wano nga teri mu byawongo ate nga tebikola baba fano bafera tewali nyumba ya muyimbi wano Uganda nga teri musawo kanjala wetegereza abayimbi bonna okumanya bafala ate kati ze kankikugambe nti buli muyimbi alina akakomo ka lubaale ddala buli muyimbi akola ki alina akakomo ka lubaale naye bonna babalimba wadde abasawo bakola gye balina mu bayimbi abo mulimu bo abakifunyemu naye bamu just batwesudiizaako nze bakampa n'enkasuula mwana abakafaana katya we kali kaba kagolodi awo nga buno bamasaye batunda naye sebo bakakolera emikolo mubanga bali mu kwanjula akakoma ako kugamba ne bakutuma embuzi ne bakutuma bikoze bitya buli muyimbi agalina naye mukamukolera sokoleke akakoma kana akalubaale bakajjawa mu masabo gye bakagula bakugamba tondaka kwasimanya kati babasudiya ne babakola batya ne baleeta embuzi ne baleeta omusiibi ne bakuba engoma ne bakola batya ne bakasuza mu mutoyi ne bakatambuza nga ndodi nkugambye ne bakakuwa zira mbalaba ngakalaba nnono ne wadde waliwo abamu nga bo babifunyemu ebyobulogo nga bo balogera ddala ngabo balogo tobagendako omanyi mu nsi eno bw'oba onaasaba olina kusaba nnyo ne bw'oba onaaloga olina kuloga nnyo wadde ng'okusaba kwangu okuloga kuzibuzibu kulimu bino n'okusaba tewali akusaba n'akutuma mbuzi n'akutuma genda teekako mu muttooyi n'akutuma genda kusekula mutwe gwa mwana n'akutuma genda kusula mu masanganzira geyambuliramu kati byonna bya bulimba genda mu maaso saba mu maaso ga Katonda ofukamira saba siiba byonna ng'ate era nayo yennyini abakulembedde era n'omusumba era naye omugeni omulaba nga era ayina akakomo kala just kadeze kyamazima buli muntu waali gusaba Katonda gwe gw'owulira mugga kuwa emirembe mbadde saala bigendamu ebyo kubanga nze namakya kingagendamu kati njala buli omu no nze omuntu ogunaddako njala buli omu yetegereza omusumba kaze ngenda bamenyera era nja kuleetera ebifaananyi byabasuma nga babuyina ku mikono omuntu ogunaddako sozera abayimbi wabi sokeddeku anti abayimbi bano awayiriza omulonde amaliriza bubi towayiriza abalonde biyani ulira towayiriza abalonde era sijja kugamba nti gundi nga takola ki nzomanyi era nja kujja era nja kugendamu nnyo gye ebifaananyi byange bazi vidiyo njegamba omulaba ono akakyako babulina andi mbusinya bobanako tebakuloga era bikoze bitya babasawo tebafa wano waliwo omusawo yali abeere ne Busoga yani ono yali atula ku Kaliba asima bikoze bityo oyo yali alina evidiyo nnyingi bweziri oyo musajja yali alabika nga bw'omulaba oti ng'omulabamu amayembe amagi buli kyokola kyonna ng'okimulabamu mu ye okitya okusinziira ku ndabika ye yali alina n'okuba nga yakulira abasawo Abaganda mu Uganda naye yabufuna ng'atula Kaliba n'agenda yatulanga ku Kaliba yali muzibu ng'era nze twabeeranga eyo ekiboga bujagali twali ekiboga nga waliyo bamuyita simanya bali bamuyita kwalikere ziti bamuyita kuliko ekigambo ggulu yaliwo eyo ekiboga nga muzibu
era ne mukumuziikawe laddu zakuba mu ntaanaawo nkugambye nga yali muzibu era bamuyitaani bannange erinnya lye lyaliko ekigambo ggulu waliwo baali batasomera bikoze bitya ggulu naye nga muzibu yali muzibu gene mukumuzika laddu zakuba mu ntaanaaye abantu nga bazibu ogobereranye ebintu byabasamize ku myaka 21 byabasamize muli bwe muti sikuba bwetu bakubuza olunyiriri mu Bible bakuba ne bakufiirako olunyiriri mu Bible naye byabasamize nze sina musamize najasti akulaba oli musamize ulira wagenda masabo mukaaga okikufuula musamize lokoka bulokosi ulira nze ekyantwala mu masabo sayira ku machanti kankole neze bajja ne bantwala mu sabo ere yantwala yebale nyo ebali ddala de safuna nera singa nafuna kinali nkola ki singa nafuna kinali neetaaga nali ngenda kwebaza buki bwebaza anti bwe kiti oli musamize nkubuza ekibuuzo eddogo likolera dda kasawe ate nedda kati nga tuzeeyo olubereberye ewaffe wano e Uganda okimanyi nti ffe eddiini nze sigiwakanya naye okimanyi nti eddiini era ffe okujja wano tebeddewo oluberera wano e Uganda kituufu yasanga tukola ki sakoleke pena twali bakubi bansaasi ngera emirembe gye tulina miyitirivu tudde wano ogwe eddogo lyewagenda mu lyakukolera lyansala lyakusala amasabo mukaaga gonna tebakwasamu saakwasa kitegeeza ki katonda naye terasigamba nti tewali ebikola kubanga ekyezaddiyani okyanoonya era bewabaayo agali anza no nzamani tikasobola kunzigwa kanizo kankubulya ekintu kiulira nze bandogako olunaku lumu nga nkolera mu owine bandoga omukono guneeno nga nali nkolerawo ku mudaala basulawo ssente kali nali nnongoosa nenzijjawo omukono guno ne guzimba era bantwala era nawonera mu ssabo sijja kulimba bantwala mu ssabo abantu kati Katonda yali andoze era bantwala mu ssabo ne bankolako emikolo ne bansiiga emmumbwa ne bakola bikoze bitya nempona nengamba bajajja mukole ki mwebale era bajja ninga Katonda wange nga zinkuba yala nefunayo ekyekumi oba ekyemmekaga mukama kolaki nze ampadde yeye akole atya yebale zira Katonda bwa nze Katonda alina byankoledde ng'omuntu ekyamazima nene musabo era nabyenfunayo so tudde wano abayimbi abasinga baba n'amasabo si abasinga bonna baba n'amasabo bagalina kakati wowangambako mu episode yaffe ewedde nti mwagendanga mbasamize okunoonya amaanyi n'okuloga music naye nga buli musamize gwe mutuukako abayimbi abanene bamwefuga nti abayimbi abanene beefuga abasamize kakati ne babagamba temuddamu okukolera omuyimbi yenna omulala okuggyako ffe buli musawo akola mu Uganda bamutwala dda abayimbi abanene buli musawo akola bamukola ki era abayimbi baffe Uganda bano bonna basiba Tanzania basibe abayimbi bano batambula gwe kati abayimbi babagamba bati abasawo temuddamu kukola ku muyimbi munala yenna kati olaba ekyamazima ffe tetulina ssente nga bwogenda katika nga bwenkwali kuweza ngenda ku TV nga ntuteyo oluyimba lwange nentuukayo nenduteekayo kati omuyimbi omulala ne balukuba omuyimbi namulaba naga naye kati wali okuba luyimba lwange nkuwa ssente zange kati bakiga pulezidenti oyo agenda kujja oluyimba lwange akuba olwoli kuba nze nemana tutebami kwanza ntwala nyamba taata n'omuwayo ekyetaano oli agenda kukwata miliyoni namba agikole ki agimuwe kati nembasawo bwebiri abasawo abasinga omanyi nti balinga babwerere ng'era otwala 15,000 za kukebera n'ajayo n'agamba aba olifuna olidda kati byaggwawo kati bya ssente era otuuka wali nga bazaagala ate eziri solidi ati olwo atandika kyo zikusaba andi kati labayo nti bano abantu balina kye bakola bafuula nti bano basawo baabwe
kitegeera babafuula basawo baabwe kati bw'otuukayo nti musawo waabwe otuukayo gw'oyiramu emitwalo 10 oli bwe wajjajja n'omusimbi oguzitowa era enkwayo tegenda kwinkanankana ate bw'otuukayo bw'oti buli kati n'abasawo bakimanya nti kasi otuuka ku musawo bw'oti nti oli muyimbi era bakimanyi oyagala kuloga bayimbi baki era oli n'omusanyi tekimugaana okubyo olwo no waliwo azze wano bikoze biti ate bannaye kati ffe abayimba sitayire yeegonda ffe tubonaabona kyogambe eddogo lisinga mu style egonda eno etali amaloboozi bwatuka ekyamazima eddogo lisinga mu style wano e Uganda kadongo kamu bandi style ezo mmeka abayimbi bano abaalaga bano basobola okuba nga beekwatamu ne bo bakibuli yomu yalaba kukwata obudde agende simanya mu ssabo atambule eyo kati kankusange nkukube eryo eddogo lyabwe erisinga ngumi ne ffe tuli bakkiriza nnyo bagonvu bwe nalwana banalaba batyanze music wange kati nga ffe tusituka tutandika osula eyo mu nsozi ffe batuzanyisiza emyeso eyo leka naawe emyo kimeso kikati gozanya omweso waliyo emyeso gya lubale nagiraba yewuwa twagendeyo bantwaleyo esemwa eryantonde bozanya omweso n'owangula lubaale mbozanya omanyi nti osobola okuzanya ne lubaale nze nazanyako nengositula empi kibuuti n'oteekawo neringa etambula ate ogaba nkulimba ki sigaye nkyo nnimba nteredde kugenda kufumita mboozi tufumite sokoleke wagenda ku jjinja nkugambye nze nazanyako n'empewo omweso era babimanyi babimanyi nga otudde wa ng'omweso bagusala mu jjinja mumanyi ejjinja bibeera ddene bweriti naye nga guli okwo weeguti nga bakweguli nga si muwandiiko nti musaze kuba nakisiiriiza naye nga guli mu jjinja liragenya nti ejjinja liringa erikolokote weriti naye nga lyagalya dda ne buno bulayini bwameramu enkonge ng'okwata kano n'oteeka wano nakolega bwotyo ebintu biri mu nsi eno muganda wange mwogera amba temusobola kwogera nera oba onyumirwa kuba nawe bikwewuunyisa naye myaka 21 mbonyebonye nya nti ku myaka 21 ze mbonyebonye ninga 4 oba 5 sokoleke kati ate esabanya wali ogenzeyo okukola kimu eri essaba eryalimu omweso gwali gwezanya gwokka essaba era waliwo eyantwale bamuyita Busy Wine tamwogera linnya amwogera kuba ate lwaki nze sirimba Busy Wine Busy Wine muyimbi weeyo waffe Masaka twali tubeera naye naali mpaka nanga laki tugendeko mu ssabo netugenda erya ntonde eyo mu lusozi era twasula nayo netuzanya bulombolombo ki bwokolera ku mweso guno bingi bakugamba olina obanga teweegase bakugamba kali biyitirivu bakugamba totukotogera totutunyumiza ebiti olina ate ate bw'otuukayo ogenda ozanya omweso olina okuba nga teweegase kimu bw'otuukayo olina soka n'onaaba eddagala balina emmere gye bafumba weeyo empogola nosooka olya era omalawo ennaku mmeka nga tonagendayo wali mu bakulu era olina okugenda wali nga era balina n'engoye zo ozijjamu ne bakuwa olubugo olwo nga lusumike bwe luti waneene ng'ekifundikwa era lwogenderamu eyo era twasulayo eyo ne byonna naye nga amasaba gakola era abasaba bakola gye bakola ki gye baliirwa kuba nti kusente tukyasobola kubafuna nti lwasoma obufere bweyongedde buli omu avaayo nti nze nkola gwamanyi lwaki nti oli bwavaayo nti nze ndi musawo nkola buli omu adduka eyo aba amanyi kituufu akola ki ne kati bonna abakola badda wala ate abakolera bafuuka babwannannyini abayimbi bano abanene beefunza buli musawo akola buli musawo akola kuba abasawo abakola bebala abasawo abakadde ovudde ku bana abazola social media oyo nduga si musawo oyo nduga kati tugambe nti mukunyuzi otatukiyita omukunyuzi yani omukunyu afere moja omukunyuzi lulimi lwaffe eyo mu kibali naye nduga si musawo kwanza ekyamazima lwaki nkyogera nzira obukakafu kwembujja nze siwulirangayo omuntu yenna nze omanyi nti ku ssaawa eno nsobola okukkiriza mu Mama Fiina kuba nali ndabyeko abamwogerako nga si yayoyogeredde omanyi nze okubanga nga gwoli musumba meta najja ng'onsabira tekyetaagisa ggwe kugamba nti nze bannange emponya abantu bawonyeza bye bajja nze gw'owonyeza nga bannange
nze mbadde eyo nze nkugaba amazima mbayimbi bakadongo kamu bebasinga eddogo nze nyimbidde mu bakadongo kamu kwanze natandika nze okuva mu kyalo nze najja mu lwa bidongo kwaba abebidewo bebaneta mu midongo banzijeyo mu kyalo nze mbeddeyo mu zakadongo kamu fe tube yuse wonna bebasinga okweraguza nsina mu gwengamye laki sigendako wanduga biga tebajja bezira wangamye ne jebbi ayina basawa bakola olaba ne jebbi wa jebbi ayina omusawo jebbi yekwaso yaka yayugano lutano yekwasa David Lutalo ya muroga mwaso katambula mu madagala kate jebbi okuzuula oyo omusawo we era ekayagenda lwa kumuroga omanyi Lutalo muri bubi saga ntuba yalimu nera waliwo yali amuroga David Lutalo ka jebbi yali aroga David Lutalo okuzuula oyo omurogo kubanga olubereberye Lutalo ne jebbi bali batya nga tewaliwo ddogo bamala kuloga jebbi bebamuloga nakolaki nene etambulirako era mumanyi ayina omulogo jebbi ayina omulogo nyindo zambwa era bamukwate bulungi ajja batwalayo jebbi ayina omulogo yafuse buloka wa sitaani sigama toba ayina batwalayo ne buli ayagala omusawo akola obulungi ngeri jebbi jagalamu akasente abatwala naye jebbi ogendagenda mu geyeena tajja bwoba afuse buloka w'abasawo jebbi teri geyeena wetaaga kuyamba tudde wano ku byotegereyo tobitegeera tudde wano Diane abagulidi yano tegeera Diane tudde wano wotegeera tudde wano wotegeera wetaaga kuyambibwa wali ngenda kukukwata kutwale wa pastor wange ansabire ngwe awita sabano akuyambeko okuzengulu by'omwoyo n'omwoyo gwange abasumba abali wano abagenda okukasukazi abakasuka ennyiriri bagenda tuwaayo ku programu ene ennyiriri nga 5 ngenda zikusomera zikuze engulo tegeeti waliyo geyeena waliyo nze manyi waliyo katonda naye geyeena kwe kubonaabona kwe okitegedde kuba nedda meta nange nabyogera mu nsi muneeno emizimu gikomawo nzigaba naye omwanziika omulandira gumpiseemu nemumanya nti yetaba kutereeza nga ekiswa kyanyingira nze amazzi ganyingira nze omwanziika bwe bamuzika ku kiraalo omuzimu gujanga nze obusabu mpunyirira naye egyo emizimu egitatugambangako bannayi geyeena kyenkola jo tokikigyogerako nga kiso tugamba nti enkuba egikuba gikoma waliwo egikoma okwogera birebira katonda abyesigaliza geyeena eyo buli omwe akola ebirungi naye tokola nga weesigulira ku geyeena kukwokya koyinza okukola ebirungi omanyi waliwo ebibi omanyi nti meta waliwo ekintu kyosobola okukola omuntu nga kibi naye ngaokifunamu no ekyamazima waliwo ekibi kati osobola okuga omuntu asaddako omuntu ekyo sikiwagira amutta ye naafuna obugagga ekyo sikiwagira omuntu abba omuntu amubba ye n'agenda n'agula emmere ewaka omuntu abba sente z'amadagala agabba n'agenda n'afuna emmotoka ani ate okubba era n'ovaako bw'oyamba kwanza olwo omusajja kyali waffe yabba boosi we $300,000 n'adduka n'agenda yemitukula n'akola edduuka ly'ebijanjalo n'agaggawala kati bambi omusajja yagwa akasaba mubbako sente ezo yali wa dipo ne wayita emyaka nga 15 olw'omusajja n'akomawo nanga muzeeyi natwala $200,000 n'amuletera $600,000 n'azimu gomanyi kati olwo omusajja era yasaba nga singa ne zino bazenze bakunwa bawaaziza kati okubba oba kale nga si okubba ekintu kyonna ekibi kisoba nga kikuyisaawo ne luwona ategeena omanye eddiini eno nnungi ne olwobeesibye mu bwavu meta tosakira ku maca nti kankeri ku maca wano nze kinkansabe mukama tagenda kusuulira mmere era mukama ayagala osabe oba ogenze kubba oba ogenze kukola genda okole ekyo totuulaawo kusaba naye ate era ne betudde eno kati baba n'abayimbi bo lwaki tebasaba abayimbi ati baabula betwetaaga okuyambako nga tuyita mu ggwe abamanyi ennyo buli gosanga musaba omugaye nti bannange nazudde pasita abamu bajja kundoga kuba olwa abaloogo baba bajja okundoga ate mbatandise bajja laba nganze abasiruwalirako tudde wano buli nnyumba ya muyimbi erimu ebikyamu buli muyimbi alina akakomo ka lubaale buli muyimbi anti kati kyo kyajja tomuyimbi noba kati kagambe abayimbi abo sibe beetwala nnoze kankubuulire omuyimbi obeeraawo omanyi buli omu
azalibwa mutukuvu naye kati kasito oyingira omulimu gwonna mwoyingidde nga bakugamba naye nno oyo gwoli naye mukatale ajanda kukuloga lwaki tokwata kkubo twandigenzeeko waneeno awokya ogenze ate n'abayimbi abamu babifunyeemu olaba abayimbi wano mu Uganda nga si bayimbi nga ddogo azera kigambako n'oyo mukunja kale mukunja zinga teyaloga singa ayina oyo mukunja atasiru simanyi ebikoze bitya yagendako wano kati gwasooka okuyimbya nebikunyumira nga tebiriiko maanyi ganjawulo mukunja tayimba bubi kati mu bayimbi abasinga oyimba obubi e Uganda waneeno takwata na kisooka oyo ayinza oba yasemba eri kati mbwayimba mugaba alina akaloboozi akalungi kale sabuli aliwali yagenda erimu koli yenyini kati oyo tumuleke nomuleka oyo mwana mukunja asiba mu masabo yenyini yafuuka na ssabo kati bogende wa mukunja ogenze mu ssabo gambye wa mukunja oyo wulira mukunja n'essabo oba mukunja n'okusamira bali batya ennono yagirinyisa wako kugambye ye nemuyambe asante singa sibe singa ataliiwo mukunja twakoma okuba ffenna nangamba yakkiriza Kristo ai katonda wange ng'ani akkiriza Kristo tasobola kukyogera mukunja be balubaale ate kati kale singa mukunja yavaayo n'agamba nti nze ndoga ate mukunja yasolologa kuba ye mukuukuutivu okusinga ndugga asobola okuloga ndugga mukunja laba gwe masabo boyo okiriza masabo naye anoonya amalala oba ofuse masabo boyo oyo ye asobola mukunja n'amala asanga awo ndugga tasigaza kutu amuloga n'agwa eddalu anza n'omutta nendugga obutadde basimbya amasabo kyokka ndugga bulijjo yeyita bamweyano omulalu bweyambala ebika okweyita kyanjawulo n'okubeera kwanze nno nze ebintu byandugga bye bino ennyimba ezo zinduga zayimba tumenya abantu kwebagamba muninga ayimba enyimba abantu ne bagwa kanze mmeta njagala kuwa ekintu kimu nze nsobola okwenoonyeza show yonna gye tugenda okugendako kweza ennyimba z'abalongo nsobola omanyi ziyimba zinjala tugende ku show oba wa nzikoleze ozimanyi bulungi ozikoleza nga nasiikudde ano waziikira mu ssa nzi nosikwize nkukoledde okitegeera olaba abantu b'empeera tezibakwate era ojja kubalaba ng'oyimbye ng'olaba abantu betasobola okugwa eri bagize batya nesiga nti oba ndi mulogo oba nkola ki naye kasita oyimba ezo ennyimba giri emyoyo gisituka okitegeera kati bwe gisituka ne gikwata abantu bataka okwesansabaga kati gundi eyo ebeerawo yenduga ye gyagamba gyalogesa mbw amaanyi ge gakoze gatya nenge byonna kazi abantu banja babiyimba bonna nze nkozeko ne nagamba nage ku sho eziwera ng'abantu bagwa eri ne bafa ne bakola batya nekyava nga Uganda nti banenze ndi muzibu Diana wagwan tutekoko wagwan kakati guno omweso gwa lubaale guno gwe mwagendako gwali gwekuba gwokka abayimbi nabo bajjangayo era bagenda oba yeto bamanyiyo mama kali bano walomi kali nozola ne bino byenjogera wano nyinza oba kati bwekubanga lujjuliro oba ngambe oba nkyogere ntya nti bwekubanga mmere nze kati tukyali musu tukyatema ttooke kubye bamanyi abantu abo bamanyi ebintu bingi abantu abo batambula govanga ku muntu asobola okuva wano nagenda paka Tanzania ndagenze kukola mudaga gokimanyi abavuza amafuta ga sente mmere natuka nateekamu n'ebimukkiriza okuyita ku nsalo wali afulume gwomanyi oli watuukira okusala ensalo nokwata ebitambuliso byonna nobikola ngenda kufuluma notuka nita ku nsalo nogera ne mu nsi endala gokimanyi naye okumanya abantu balina effujjo abantu bano buli nkola interview naye bagamba naye munsaasire nze siri musamize naye abagamba engeri gy'okulamu nnyo interview wadde ovumirira amasanamu naye tubali tusaba obafa amasanamu g'ovumirira gatutte tubali tusaba tutwala mu masanamu ulira omuvubuka ono kwali kamuyite direct omuvubuka ono
abagagala aganonye kamuyite direct muyitewa avubuka bano banne mfuka nomugamba lokoka lwaki tolokoka abantu basaba naganze saga kulokoka gwe wadde ogamba nti oli mulokole naye naawe neŋŋamba ate kwogera byange byotamanyi anti kati mmete olaba katonda gyali era abantu basabe naye obuzibu obukirimu bwe buno kanteekeko wano obuzibu obukirimu bwe buno nti gwe okusaba omanyi kiba kibi nnyo okubiisana n'omuntu naye nga mwena mubiisanira wanjawulo katonda akola era katonda asobola okukuyamba naye oliwo oli okukuloga anti omuntu akuloga mubi lwaki akuloga buli lunaku naleeta eddagala ku mulimu gwo nalireeta ewakaawo naliteekawa kana oluvamu n'ogamba naye owaayo ekiki naye naawe omusabira buli kanaku anti osaba lwaki omuloga anyiikira okuloga buli kanaku gwe yatwagala kusaba buli kanaku essanamu lya ddala n'essaala anti kati abamu obuzibu tulina ebizibu byaffe oba abantu abalala osanga olinga omanyi ne katonda naye tali awo kukuwuliriza abamu balina ebibi esaata otagenda giwulira awo wayonoona dda okoze akakolobeero kati osaba mulako abakuloga kabakuloge ne katonda amanyi obba waayo gwelaba yakuba abaani mu kyaki nga bagizanyira nabakuba emige omukulu gye balekosebo kale wankubiddekoko ku makya nga ndi bize obadde ogamba ebadde nange ngamba nti yaganange okunyamba mukoyo banange abasobola okumeyungako bosobola okweyungako beruminati oyagala kuyingira eruminati halo ano oyina emyaka emeka n'emyaka 26 iki ekikuyingiza eruminati ku myaka egyo emito nina ensonga zange nkazi mpitiramuko ziyinza okuba sinzibu nnyo ate sobola kutwala mu eruminati emirimu wenfuna emirimu ebisente zimpita mu ngalo abakazi bagenda kimutegedde simala naye emyezi 2 oba 3 naye ngaemirimu gyo ogifuna gyo ngifuna kati sente zikuyita zita mu ngalo kigeze nga nfunye $5,000 ndi mu lunaku olumu zigwawo ate oyinza okuba ozikozesa nnyo nga teweetaaga genda mu eruminati oyinza okuba ozikozesa nnyo nga bwofuna $5,000 nga ogulako bbiya wa $200 oddugaza emmeeza ng'owaako n'omukazi 2 era kirina kuggwawo tosevinga aye ekikutwala mu eruminati nze mbabe n'ensonga zange nganze omuntu ati ze njagala ombuulire kubanga okukuyamba nange olina kusooka kumbuulira nsonga lwaki oyagala genda mu eruminati abakyala bagenda oba bakuba tobawa ssente obakuba obajooga enda sibakuba simanyi ana oba tomalaako nedda amalako kakati bagenda wakibagenda akeera bukezi ku makya n'agenda akeera bukezi ku makya n'agenda nga takugambye oji oyina kukanyanga onoonya owojja owo tasobola agenda n'omulimu wengufuna nagwo simala mu myezi 2 nga tebangobye kakati wali ogezezaako okulokoka alingezezaako nebigaana oba opapa oli mbwangu ena gyolaga ku myaka 26 nedda si papa n'ebintu bya eruminati nga bizibu gwona asobola okuwaayo omuntu gwe abagambye okusaddaaka gwe bali abantu nga basaddaaka nze nasobola nga bagambye ate okusaddaaka nti kwata osaddaake maama wo oba omwana wo gwona asobola omuwaayo bali abantu bakambwe nze nsobola
Anna. Sobola. Wangambye obeera wa? Zembele iganga. Obeera Iganga. Kati kyaki gye wagenda mbali bagira kyaki ki? Agenda kumuyaba Efeso. Ebeera siidi zaawe Jinja. Nengenda kumuyaba Katuliki. Zo kanisa zonsabiddemu zonna naye ng'embe kintu ekiremeddewo. Ati ne kanisa ndaba ozitabala mu butabaazi ovamu eno oddamu eri ovamu eno oddamu eri. Nzizaako buli wamu naye byagaana. Maama wo gy'ali? Mama wange. Taliiwe yafa. Ate taatawo? Waali. Kati banaakutuma omuzadde okumusaddaka onaatwala taata? Nsobola. Baba bayitaga kwezi bannange. Naye kakati bannange kanzire mukubireko. Kati wali uzi. Taata woyo omwana nawe oli tukwagaliza okuwummula emirembe. Mumalirivu. Kakati ensi eno yeetaaga gavumenti yaffe abatukulembera balangirireyo okusiiba nga kwa buwaze. Nga buli famire buli lwakusatu lwakuna lwakutaano paka Saturday buli famire erina okusiiba. Awo yalina emyaka 26. Kati owulidde omalirivu. Kusaddaaka mwana nsobola. Agambye nsobola, taata nsobola. Era ne mama ekimuwonyeza kubanga yafa. Bantu mmwe mulokoke nkiddamu. Bantu mmwe mulokoke. Diane. Lokoka. Nze mama wange sisobola. Wulira. Anti tosobola kuba tonnafuna mbeere kutwasa maama wo musabo. Naye Diane ku ngeri gy'oyagalamu amasabo. Wulira. Diane lokoka. Meta. Tongamba nti sagamba lokoka. Nze njogerera waneeno. Osobola ani kale? Maama tosobola osobola. Nze mu nsi eno nze njagala nnyo music wange. Nti tuliko. Naye music w'okubuuminga. Bwe kibanga okubuuminga kyetaka kuwaayo bazadde bange. Music agende. Kale baganda. Era agende. Kale mukwano gwo. Mama wange, tata wange, baganda bange, mukyala wange, abaana bange sisobola. Naye mukwano gwo. Ani mukwano wange nasobola okumpaayo. Meta nikyoyo. Meta. Mulimbe limbo mulete noti interview wetu gikolera wo. Omusaleko omuntu ogulete musabo. Olimba kube bannange. Priddenga nsazeko. Diane. Shadow Angel mumanyi. Roja Mugisha. Ebyo naye abikola byokola. Nasaddaka. Roja Mugisha amimi emboozi ye. Obujulizi bwe lwaki yalogoka nabye yakolanga goli mwana mu byolowooza simba wakati. Naye muganda wange omukisa gwa Lucifer gujirako obuyinike. Waliwo omugagga omwaloshegwe n'adenyumya naye nanyumiza omugagga ayina ekyalo kiramba. Naye yagana n'agula amajini ne gamuwa obugagga naye teyeebaka. Asula atambula misana na kira asula atambula era abakyala nga 8 anti abayo. Andize kasoyogedde kankakomya. Omusajja nzola omusajja omugwengoberera akola interview bamuyita Muzeyi Magala. Muzeyi Magala yagamba bwabayo ssente nga ziremesa omuntu okwebaka yebaze muwe. Okitegeera tiwe zibaayo nga zimulemesa okwebaka bazimwe kimuyamba kyo okwebaka nazukuka katalina kasulenga teyebase. Magala si asinga okutegeera. N'abalala bangi bwe tozaagala ezo zigana okwebaka naye nga weeziri. Ate nze mata ne sene zingana okwebaka nzaaga zaaki bana etwe abantu bebase. Problem eriwo eryemu nti kati oyinza okuboyogera n'omuntu nga gwe obugagga obutegeera bulala naye abutegeera bulala. Nze obugagga obwange mbutegeera bulala. Obugagga obwange bwe buno kwe kukeera ku macanga alogo ensobola okuwaayo siringi 10 n'ataasa obulamu. Kwe kukeera ku macanga nina akaana kenjije ku luguudo nga essanyu lyako n'akamwenyu erikali ku matama
Katonda alisiza munzi afunye okwebaka kera kumakya nga Katonda wange nkyalina amaanyi agamusaba nina n'eddembe lyempulira munda mu ye nga sirikaka bukasi kakati goyinza okuba obugagga bwomanyibwe bwokuba n'ebipapula mu nsawo bugenda kubuza otulo nange sibwagala obwe butyo naye ababwagala gyebali naye obugagga bw'okusaddaka sibusobola mwana yanogambye kasaba nga si maama si mwana si taata salimpa abalala baleeta omutwe tebasigaza basigaza era kati omutwe gwange ngenda kujyamu elementi basigaza ngenda okukola interview naawe nyambala elementi oyinza oguntemako basigaza mwana nze olaba nze meta nze nina ekisa omwemeta nsobola kusala wadde enkoko wulira nti nze nkugamba okusaddaaka ate gwasaddaaka totema era ofuna obudagala ng'osindika bagamba buyiwe wansi meta walinnye usanga meta mufuwe okusaddaaka kutogerako wesigenze sijja kusaddaaka yakwatanga kwambala elementi sijja kusaddaaka naye kati olaba kati omutwe gwange ogubalanga zaabu oli booti oyo omwana omuwulidde oyo gwe wennyini gwe omukoze kati gwe oyo ani gatasobola kuwaayo naye bamugamba kati gwe katukuwa emyaka 2 ozifune ofe irasobola bekitaffe mu Katonda muve mu SC gye mutuula ensi yaffe eri bubi bitabuse bitabukidde nno ddala mwana myaka 26 agamba ajja yajja omutwe tasigaza ne gwe ntudde naye wano lwakutya kuswala nti muyimbimbi alina kulinnya era naye bwadda mu kasenga akatuufu byayogera byebimu anandi bade nagwe nalindozeeko nolukuba sisobola era ekikyakuyambye obutalo bw'abantu Diane kiri kimu ogenze mu masabo omukaaga gonna amafu nze kyantwala mu masabo bantwalayo butwazi oli yangamba atwala yatayagala omukulu bakutwala mu musabo anti oli kati nze oli yajja nangamba n'endongo yeyo gipise oluyimba oluteeseeyo baluzanye ku TV radio zizanyeeko internet kweluli namenyeweza okubawe wantambudde abantu nno industry si nyangu omanyi kye batugamba ekyo omugani kati nze gyongamba industry si nyangu zikati ndagewa yaja nkola ki kizo bakutwala oyagala eti oyagala naye olaba omanyi nti bakokola ki kafe tugenze ku mazzi eyo kati bazibizibu buli wamu waliwo abaawo naye ngaokulokoka wabaasa okkiriza Katonda lokoka ne bali abaloga lokoka Diane lokoka bamugamba kubiriza abantu kwingira mu byotamanyi kati gwe tosoka kulokoka n'okubiriza abantu abalala okulokoka biki byo basindika mu byotannalo zaako kati gwe Katonda basindike wa Katonda kinaye gwe sinategeera kati gwe soka olokoke oba kubiriza okulokoka no bo bayinza abansinga Katonda mutegeera mubilo mamu tegeera kuyambako olwo bo banyikire bannanga batulaba munyikire mu Katonda mwemala okunyikira mu Katonda naffe mututaase naye si muntu asandi muntu asalwa bulogo banti ndoga sinage nalindoze ologo ogendo n'ologa omulogo yaluga music yaluga business yaluga kati nze yandoga omukono reka wandoze n'okuleta ku interview nze yandoga omukono namala mu muloga nze bando ne guzimba bwe guti komboza biki tolaba ndi bazi kanage nalingenze kwetaasa nga banzita Diane wanjisebo tugenda kukomawo mu episode endala n'amasabo engeri abayimbi bano saddaka gye bakolera mu masabo nyingi bulombolombo kiwe bakola gwe baba ku stage ubone ekikuwa obalabira nze nja kubukuwa kale mpayo nga busatu olabira omuyimbi akabobubonero bwe bakozesa onoga ono nno amasabo yagafuula waako olabira omuyimbi yenna tuli ku bubonero bwe bakozesa ono musanamu mulogo si mulogo mulwadde abamu babagaana okukwata ssente ezo okuziteeka mu nsawo zaabwe zebabafuuye kati bafuna n'akabbo neyefula zitaddaawo era kyova olaba oli asobola okukwata abamu asozikwata naye nga azikwasa guno omukono guliko akakomo nagukwata nafuna gwaziwa omulala kakomo wano mwemumba amaanyi omulala afuna omuntu omu kubazze nabo namuteeka mu audience namuwa ssente najja namufuwayo namufuwayo busente oba bwa 10,000 ne bubanga bwa mutwalo kali nabukwata nabuteekaawo wansi kati mwena abajja mugenda kuteekaawo era bavaho ku banne kwe kuli azikola ki azijjayo tazikwatako lwaki andi kati buli wobeera ng'oli mulogo otya nnyo okukuloga kuba omanyi nti bikola
kala kabonera akalala bannange obubonero buno kati obo nakakuwa bubiri akokusatu oyagala nkwe bumeka kale mpayo nga butaano twali kyakola akokulala akonera okulabira omuntu nti ono muki mulogosa abalogosa abafurukusa abamandwa omanyi nti abayimbi abo bayine omanyi nti waliwo omuyimbi ng'emmotoka ye omutto ogugwe guno gwatulamu ng'avuga waliwo omu nga tebamuvu nga ye yafuna dereva naye nga alina omutto guno ogwa passenger gwatuulako nga ye ne bebankalu nga balina gye balaga tegutuulwamu era baliwo abayimbi mu Kampala waneeno era nga bamanyi nti ogwo omutto gwoli tegutuulwamu lwaki nga mutto gwe bwegutuulamu obaaki simanyi fanange sigutuulamu naye eri kyebamugambira kiwa era abagamba temukolanga atya temutulanga mutto ogwo gulimu emiti wansi eyo ogutulamu kati no kati waliwo wano omuyimbi era sita era alina omusota mu mmotoka lwasa yayimbako lwasa waliwo lwasa otwakola n'omusamize ng'alina omusota waliwo yali alina omusota mu mmotoka nafuna dereva nafuna dereva n'amugamba emmotoka eno tukwatanga olunaku n'olumu n'ogigula buutu buutu ze nkola ki nzagigula nzetta vuga binona naye nagikola ne togulanga buutu era bamala ebbanga nga togulanga ki era ne bakola naye olunaku lumu omuvubuka bagenda ku show kamusajja namuvuka n'agula soda kayagula soda era yanywa kanakwatwa kipaka soda n'akateeka mu mutto gwa passenger ogw'omukulu mwatuula kalaba soda ebyembi n'ayiikamu kali yanoonya ekigoyawo nekimukola ki nekimubula lawagenda gula ebbuta baba waliyo ekigoye ekyasobola okukola okukozesa n'agusangayo kati n'akuba enduulu era omusota ogwo baagutta na saidi z'emateete eyo abantu bajja ne bagutta anti kali yakuba enduulu omusota omusalo ne bajja ne bakukuba ne bagutta era naye ejja byogerako era timutebe mutuukeko omusota gw'omuyimbi bakuba ne bagutta era omuyimbi oyo yakkakkana bwati kasabatta omusota gwe yagwa yakkakkana amaanyi muyimbi kibannaaga oyo yakkakkana nsisobola omuyimbi yalina sesota emabega mu buutu w'emmotoka yakula n'awola driver we yagwekanga nga tamanyi nti masana mugooli yali tamanyi nti gubeeramu naye nga yalinga aguvuga nga gubeeramu katonda wange kati kati ffe ababadde nnyo mu kadongo kamwe yatulabye ebintu bingi omuyimbi yali wakadongo kamu teyali wakadongo kamu yalaga mafini yali wa bandi ne bagukuba ne bagutta sayi bayitawo bukulula iziti otuuka emateete mutawe n'okwata olwo ekikuba ekikiire ayitayo bukulula yali aguliisa atya simanyi akaye nnyini gwe yali amanyi engeri gyaguliisa yamugaga togulanga ki buutu eyo era neyo dereva yamugoba ne baawukana bubi kati abantu balina ebintu meta balina ebintu omuyimbi takkiriza mututula mu mutto gwe omuyimbi takkiriza mukwasa ssente mu ngalo omuyimbi alina akakomo wano akalubaala akakale tuwe akalala kamu akalala kolabira omuyimbi nti ono yeeraguza ye muyimbi akeera ku kifo n'atuuka ku kifo wagenda obeera so natandika okweyisaayisa n'ayita eno mu mulyango bw'ati nagukiramu bakasiteegi eri bw'ati abakola kyaba alaba ngenda kuyitawo abantu bebagenda tuula bulungi abanekeya si keya waliwo omuyimbi nga tekimwetaagisa nti waliwo omuyimbi ategeka ekivulwe najja ku ssaawa zakuyimba waliwo oli najja n'atuuka n'apakinga wali najja ku mulyango awo n'ayitawo omulundi gumu bw'ati era asobola okupakinga emmotoka najja nga atambula n'abantu najja n'ayita mbuyisibe zwi kati baba balina mukokota akokota ki abantu bayingire mu buyitirivu zino ebitunga biwanvu nnyo omuyimbi alina mukokota ajja n'akokota bw'ati ajja n'abeeri bw'ati n'ayitamu era bwe bagenda okujjulawo nabako omuyimbi omu yakikola
yakuba abantu kata abatte so nze mbalaye bangi obumeka buna obuna tujize ddala kokutaano njagala nako okutaano tujatandikira kwa kutaano era omuyimbi era oyeraguza yoyo oba ayina ogolaga nti ayina amasanamu manya bagenda ne microphone bwet n'agitwala ku musawo n'agimuteeramu eddagala manyi nti waliwo omuyimbi nga ye microphone eyiye teyimbwako omuntu omulala ajja nayo mu moto kugambye enebya ne kabulifu case nakokonya kyaka amasanamu kali bungi abantu bo balogo ate abayimbi bo baki soko nkube mu kakapera kayimba na Uganda kana akapya akatwatulo oba kina batende bakaita exo uliro kya ne kali batansoka kola mu challenge mwebale nnyo baka nakatambula akatwatulo banao mwebale kwangenzo kera mu challenge kayingide challenge 15 kube mu aka challenge wama yagamba tinalulungi wange mama nsingo bisela nyabo kusaba tosekela bonna eyo simailo yewonya nali kuchupa ndala mulabe bwatunula maso tale yali amwekana yafa nze njakola byoyagala neyamya okuwa ebikunyumira ng'otulole tuganye mukwano nkubirangako ku simu akayimba n'ennyimba mami ke yayimbanga ng'ero lukawulira nebaka nga kampa emirembe otulotulo tulotulo nkuyimbira kayimba mami webake tulotulo nga biganye naawe nyimbire hani nebake otulotulo tulotulo nkuyimbira kayimba mami webake tulotulo nga biganye lwachoroga siroga kyoka katonda yakuwa ekitone ekyo omuyita mujeganyo raso akirinyi mukama yebale yakimba naye bakirwanyisa banogeze noyimanira biraddala akaloga akayimba no abalogo bali be banfananya ng'omulogo naye sinagwendoga kukira nekyoyina siroga nakitofukamya nosaba nsaba enswana nga ya mukama katonda oluyimba lwaffe kati kale challenge zino 15,000 ziri ku luyimba olwo eddogole lyazireseeko bantu kakati bakiti toyimbira bantu bano nera mulimu n'abasamiza abakoze Great Beauty World bakugu mu kutunda bizigo babitundira Makindi opposite Climax obokunya na Stanbic Bank. Dr. Clanet omukugu jali akulindiridde mweyune genda jali ronno olususuro oluze bujja oyina bimugaba oyina ebisundo oyina ekisu yagala kogamu gejjamu kwerukamu menye kindeke kirekera okubeereyo ne weekubagiza ng'ebintu bikubijjiridde yajja kumenyawo baffere mu nsi zabya kwewunda baffere mu nsi zabya kunyirira abatuguzanga ebisiriiza ebintu ebitabula ebitategerekeka olwo ne babiyita ebizigo n'eddagala abakugu batambula n'abakugu ekikufuula omukugu kwe kuli eddoboozi ly'omukugu n'ogenda bwe kulagirira okuba omujega atambula na mujega ekikufuula omujega kwe kuulira amaloboozi g'abajega n'ogayita ag'abakugu tobuzaabuzibwa omukugu y'oyo akulaga nga n'ebyokulabirako abiyina genda ku Client Beauty World oli mitala w'amayanja abitwalayo oliwa amenyewa ndekewa Uganda yonna n'okufulumamu agisaavinga tugenda tandikiraawo Diane tugenda tandikiraawo atwasibule bannayuganda najje muli amanya Diane Kitone atalina mutawaana abagamba amazima ag'enkomeredde akkiriza mu Katonda kkiriza nnyo era saba nnyo kubanga komaawo toyongerako kiri nkyaloga nabiroga nnyo ogenda byongerako akkiriza mu Katonda nga Diane bwagambye Diane Kitone kkiriza nnyo saba nnyo tewali option ndala ebyama tesigenti byogenda okwogera ebyakatonda tebiriko buyinike ebyakatonda tebisala ebyakatonda
kuba n'omulogo naye wala omulogo tebirina bbanja tebigirako bbanja ebya Katonda kulatunda n'ensi yange mweraba